Ng'emu ku ngeri y'okwongera okutumbula ebitone wamu n'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Bunyoro, abategesi b'empaka z'amasaza ga Bunyoro omwaka 2016 basose kubaako bintu byeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo omuli sabbuuni bye bawadde abalwadde mu ddwaliro ly'e Kagadi. Omukolo guno gukulembeddwamu omukama wa Bunyoro Dr. Igulu Gafabusa era oluvannyuma atongozza empaka z'amasaza ga Bunyoro ku kisaawe e Kagadi. Abategesi b'empaka z'omwaka guno balina enteekateeka y'okusumuusa ttiimu zaabwe ezinaaba ziwangudde okuvuganya ne ttiimu okuva mu Bwakabaka obulala ng'obwa Buganda. Okusinziira ku minisita w'abavubuka n'emizannyo John Baguma Akiiki, mu bbanga ery'emyaka 5 bukya mpaka z'amasaza ga Bunyoro zitandika, ebitone bingi ebizuuliddwa. Basobole okufunamu abaana ebitone byabwe, ba-identifyinga abaana abalina ebitone ate basobole okukulaakulanya ebitone byabwe. Nga bwe muwuliddeko bannaku okuva mu Bwakabaka bw'e Bunyoro baagaye nti bukyanga tandika okusamba waliwo abaana be baafunyemu be baafunamu okusobola okugamba nti bagende ku teams eziri ku mutendera gw'eggwanga oba national level, era tusuubira nti omwaka guno empaka zino zijja kwetabwamu abantu abalala bangi nnyo. Baguma annyonnyola ng'empaka z'amasaza ezivujjirirwa aba kampuni ya Sinoko emu kuzisima amafuta mu Bwakabaka bwa Bunyoro ziyambye okuwa abavubuka emirimu n'okutumbula ebitone byabwe. Empaka z'omwaka guno ezigenda okuba ez'okusirisizaawo za kuyamba abategesi okufuna ttiimu ezineegezaamu ne ttiimu ezitali zimu okuva mu masaza ga Buganda. Empaka ezigguddewo zibadde wakati wa Buyaga East ne Buyaga West, nga ttiimu ya Buyaga East evudde emabega esobodde okuwandulamu ginnaayo eya West ku mugatte gwa ggoolo 5-4. Disitulikiti 7 omuli Kagadi, Kakumiro, Buliisa, Hoima n'endala ze zeetabye mu mpaka zino ez'okuyindira omwezi mulamba.